you so much mali okubeera nga mutulaba. Olunaku lwaleero tuzze ne seri empya bingi mbadde mulaba ku mukutu guno ebyenjawulo twagadde tu mixing emu twabagamba tujja bawa Kasavu Kanyama olw'okwongera okuyambako okutegeera history w'eggwanga lyattu Uganda n'okumanya obuvo n'obuddo bwaffe gye tukoma okumanya ebyafaayo kituyambako n'okumanya wa gye tulaga. So gwe yakatuyinga ku lunaku olwaleero nkujjukiza okugenda okulaba episode zaffe ezaggwa oba series zaffe ez'ebintu bingi nnyo bituze tukonako emabega erinze Adi Wilberforce Muyanja ndine kojja kagato ono tugenda kuba tutunula ku kintu ekipya kibayita theatre ngazi tugenda kuba tugitunulira mu bugazi bwayo then ate tugifunze tugende specific wa wetuyita drama naddala kuba kojja ono abadde mu drama for over 50 years nkakasa nti omuntu obutuufu nsobola okwogerako naye ku bintu ebimu naddala ebikwatagana mu sebo nkwaniriza sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ng'era bwe nabubala bubutambulira ddala nkulaba kojja sebo akabuliriro nima enkuba njira ennaku zino wamwe nima oba nzijeko galubindi abantu baleme kugamba nti gayi nga yeeraga ekikulu nima so oluusi mbeera yooko n'omulimi nowa galubindi alina engeri gyalabikamu obulala kagamba nzizeeko kale mbadde gamba nti munaye bananyi abalabbi baffe mwenna mbalamusizza neebaza byonna bye mutukoledde era mbebaza nesikwebaza ne mutukola obulungi obutagambika. Focus TV yange Hebron Media ne Kojja Kagato exclusive engeri gye bitambulamu nange kennyini buli lukya ngamba nti singa bano be nasooka okuba nabo speed mbebaza nesikwebaza yenna byonna bye mukozi abasubscribinze era mwongere mu subscribing kuba tukyaleeta bingi nnyo emikutu egyo gyonna gijja kuba nga gibawa ebyo bimusaanidde okufuna so si kujjosekemu ogende nga tolina kyoyizeemu nkitegeera olwaleero tusaba okula eseri yaffe endala ekwatagana ku buyeeya oba gye tuyita drama bingi nnyo ebigwa mu kategori ya theatre naye njagala kojja ogaziyize theatre egwamu buyiiya bwa kikaaki then tufunze tugende ku eri specific eya drama. Oli bayogera ku buyiiya kojja oba theatre kiyinza kuba kitegeeza naye nti obuyiiya bwa njawulo ne theatre. Kale theatre kati oyogera ku kifo awazanyirwa emizannyo oba ebintu ebikwatagana n'ebitone. Ebitone nabyo biyinjeera kuba eriyo ayina abayina ebitone by'okudduka ate tebaddukira mu theatre eriyo abayigga abakasuka amafumu naye nga tebali mu theatre naye kati ndowooza oyagala ku specifyinga nnyo ku mizannyo oba ebintu by'engeri nga music dance and drama ndowooza kyoyagala okutegeeza ebyo byo byatandika dda wano mu Uganda mu kyasa ky'e18 kyasa kya 19 mubyatandikira wano mu Uganda era okutandika kwabyo byali bimu ku bintu ebyaleetanga aidha nga empisa okukungubaga okuzza emitima gy'abantu bayitanga mu biyiiye ebikwatagana ne theatre bwe biti mu bitone kati nga bonaaba ogambye nti oli yali ayagala okugamba banne gwe toziika tokola ki n'agamba omwenge gw'ennembe gwe ssebo ogunywa bw'omu kale oliziikwani kitegeera nga yali tayagala mugamba straight nti toziika kulaba toziika ate buli awafiiriddwa omuntu oweereza mabugo so ng'omuntu aweereza amabugo ne bw'ataziika kiba kikola ki abamaze okuziika naye yagamba nti okuweereza amabugo ate okuziika n'otajja nalwo oluyimba mwe bayita kamba yali communication theatre nga yempuliziganya ennyangu eri abo b'oba tosobola kutuukako mu budde obwo nga bw'ossa mu biyiiye mu bitontome oba nnyimba oba mizannyo nga obubaka babufuna mangu. Kati kojja ku museerero tugenda kwesiba nnyo ku kye bayita drama mu Luganda tuyinza kiyita tutya emizannyo katemba kwesiba nnyo ku mizannyo oba bayita katemba wano e Uganda drama ono atandika atya Uganda wano era inspiration evaawe yogamba akatandika okuliyayo mu Uganda wano
Katembo yatandika naba tujja kubayita okumusa ku mutindo gwa theater. Yes. Yatandikira ku muba missionaries oba banadini abajja kuno. Okay. Nga babunyisa engiri yaabwe. Yengeri gye baali balino gibunyisaamu kuba ebisigadde byonna baali babigezezzaako nga biganye. Baatuuka bakuba emigga abantu bakwata eddiini ne badduka ne beekweka. Naye ng'ate bw'oleeta omuzannyo nga olaga engeri eddiini gyeyambamu. Era ojja kulaba ne Bible z'abaana abato zibamu ebifaananyi nga balaga engeri abaana bakwata mangu olw'okuba nti balaba ebifaananyi ebinyuma. Yabakolera bukatuni naye nga bulaga. Kakati n'eddiini bwe zajja wano nga zitandisa amasomero era nga drama oyo yatandikira mu masomero okuli Namiryango ne Gayaza High School ebatandikiriza drama wano. Era mu kumutandika ne batandika okuyiiya nga bayiiya emizannyo egiraga obulungi obuli mu kusoma, okw'amagezi n'okwenankani n'okw'eddiini. Era amasomero ago gomigano lya Abakristaayo liri Abakatuliki. Yes. Be batandikiriza mpola mpola. Obubaka ne buba nga butuuka mangu mu be butalina okutuukako. Era kyawaliriza na buli muntu okuba nti yandyagadde omwana we agende Namiryango oba wa agenda asobola okubira. Era ojja kukizuula nti abantu amasomero gye basinga okutwala ennyo abaana ge ga Misani, amasomero g'Abakatuliki n'Abakristaayo. Kuba ebyo byaliyo nga abaana bennyini bibanyumira n'abazadde babayita ku nnaku ez'okuba nti bajje babulira abaana baabwe be basoma ng'abaana bwe babakolera ebyo ebyemizannyo naki nga babyagala nnyo. Kyaviiramu olwo kati ate Omuzungu ebyo byonna bye nkugambako byaliwo mu myaka mu 1800 awo. 1800? Ne bajingira 1900 awo. Kati bayingira mu 1900 awo amasomero bwe gatinkira ennyo bwe gatandikira ago ne gaba g'amaanyi. Kati 1904 awo mwana awo ne balyoka bateekawo ebitongole ebyenjawulo ebikwatagana n'okuyigiriza abaana okuzannya, okuyimba ebitontome n'ennyimba. Era twagenda okutuuka awo mu makkati ga 1905 ng'abaana naddala abava mu bitundu by'omu masekkati wano bayiiya nga batontoma bazannya, era bazannya emizannyo egiwerako. Olwo n'Omuzungu we yalabira nti kitambula kuba amasomero ago gaali g'Abazungu bannaabwe. Olwo ne baggulawo National Theatre ne bagizimba bukubirire mu 1900 ndowooza yali 54. National Theatre bagizimba bagamba why ekibadde mu masomero nga kikola. Ne bagizimba ne bagiggulawo. Kati olwo nga abantu abazannyi ababadde bajja bayigga okuzannya nabo nga gye bali betuyita tubayite ng'omuntu bw'anaabasako amawulire nga talina rediyo gy'agasakira. Ba freelancer nga nabo gye bali. Nga bajja Kasekajigo, waaliwo nga Wodani Zirimenya, nga waaliwo Serukenya Wassaanyi. Waliyo omwami baamuyitanga Kiwanuka Ssembali, nga waliwo abantu nga Dr. Kiddugavu n'abalala abawandiika emizannyo. Era omuzannyo ndowooza ogwasookera ddala okuzannyibwa mu National Theatre baguyitanga bwe buba enkya bwe buba eggulo ndowooza. Gwazannyibwa Baddaani Zirimenya abo ba Christopher Mukiibi nga bakyali baana bavubuka. Baguzannya mu National Theatre mu ndowooza yali 1905 nga mu 6 ne baguzannya. Gwe gwabaddugavu gwasooka kuba basooka ne baleeta nga baleetazanya gya Shakespeare. Theatre neyetinka. Awo mu gyenkaaga awo wonna nereeta ezo bagundi bwe bukya si bwe buziba, nereeta bakawuulu, nereeta emizannyo egyo gye kawuulu, amaka mazibu, ne baleeta emizannyo nga kikonyogo, ne baleeta emizannyo giri awo. Kati awo gundi bwe yaleetera ne bayingira bajja awo paka mu gya 7 awo. Gundi n'awandiika omuzannyo ogwakutula ensi, Byron Kawadwa
nawandika omuzannyo gwe bayita makula ga kulabako ne bawasaanyi Serukenya mwe mwali n'omuyimbi oyo Eklas Kawalya nga ye Ssemuvubi naye yali muzannyi mwe mwali ne Jack Sekajigo mwalimu ba wasaanyi Serukenya yalimu mwalimu Kawadwa yalimu olwo gundi yalimu Dick Mulima Sempaka mwalimu Harriet Namutebi mwalimu abazannyi abawera kuba Christopher Ntalumba bonna baalimu. Bebamu kwabo nga bw'oyogera ku kuzannyo wakatemba bw'otaboogerako oba toyogedde ku katemba bw'otayogera ku Dani Zirimenya bw'otayogera ku Wasaanyi Serukenya bw'otayogera ku Wycliffe Kiyingi bw'otayogera ku Christopher Mukiibi bw'otayogera ku Lule bw'otayogera ku waliwo Erisengooba ng'oba toyogedde ku katemba oba omuleseewa n'otayogera ku muzannyi nga Nsubuga Ali Luntami omuli Joseph Ndugwa bw'otayogera ku musajja nga Kiwanuka Sembali oba katemba oba tomwogedde otayogedde katemba kojja ebiseera ebyo entertainment oba ebisanyusa byali bingi inspiration ya katemba ono oba drama ejjawo etya okwawukana n'ebiri ebirala ebiriwo ng'okuyimba kadonkamu yaliwo biki byonna ebyo inspiration eno evaawo ey'okuleetawo kati katemba nti katutandikewo katemba naye oba oliawo abantu basobole okuba nga bafuna message okuyita mu gundi anti baatuuka ekiseera nga abantu bennyini balina engeri gye boonoonamu ebintu kati nga endongo abantu baali balowooza nti kintu kifo ky'aboonoonyi baba bagendanga mu ndongo nga balabanga aboonoonekerayo kati ne balowooza nti tolina ngero okuyita omudongo nga ne message tebalina message zituuka nga message tezituuka bulungi eri bantu naye ate nga bwe bazannya omuzannyo omuntu bw'alaba omuzannyo message erimu emuyingira kubanga buli kimu alabanga abazannya ku bulamu obwa bulijjo kuba basinga bazannyanga ku bulamu bwa bulijjo and based on true stories bakirwanyisanga nnyo era kyekyaviirako kyova olaba nti okuva emabega yonna abantu babadde bakola katemba oyo nga anyuma ne John Jones waliwo abalaba ku John Jones mu byalo nga John Jones ajja ku kitundu n'azannya emizannyo buli muntu n'atya abaana ne bayiga bye bayize n'abalabye ne bayiga ne bategeera bye balekoze ki bye baba boogedde kati music bwe yabeerawo abantu tebalinga balaba tebalina kye bamufunemu kujja kukulaba nga abasiyo yebeera abonoonese gundi yagenda anti kati yatandika kugenda mu ndongo agenda ne mazina nga balaba ki yakwonooneka kati katemba najja abantu bamuteeka mangu mu Nankani ku silabasi ku Nankani okumusomesanga ku masomero batandiikiriza kusomesanga abaana ye bali bagenze mu byamizannyo mu mazina bali mu kuyimba mu kwaya kati abantu ate ababeeranga mu kwaya zonna babeeranga bawombeefu olw'okuba ndi kwaya zatandikibwa ku musingi gwa ddiini mu masomero agasinga obungi kati ng'obubaka bwonna bwe baagala okubuulira abantu babusanga mu nnyimba abantu nga babutegeera tewali munsi muno mulongoofu oba wategedde dda kyebakola kye oli yayimba waliwo omwami omu yayimba oluyimba awo mu 1900 yali 1970 okwagala omukazi nga muka musajja sirimba oyo yakufa gwe nga walimu nga ayimba message nenga itegeera singo wepanka okwagala mukazi mukomusajja yemu ku target ezikuteeka mu kufa n'olwaleero buli muntu akimanyi nti era bakugamba nti oyagala mukomusajja oyo yakufa yali Misusera Segamwenge yali akyali muvubuka yaluyimba mu 1970 lwakwata nnyo nnyini ddala ku mwami eyali saabalamuzi w'ebiseera ebyo bamuyitanga Benedicto Kiwanuka baali bamukwatirako ewamuka omusajja ne yeewuunya nnyo
omusajja yayize oluyimba bwe lutyo era yamuyita n'amukole ku kijjulo amugamba nti wayimbye oluyimba si kiri ekyokumupinga nti musajja nyimba ye yayimba oluyimba nga n'abanga eyatunula mu byatuli bituuse ku ono n'amugamba nti oluyimba lwe wayimbye gundi nnungi nnyo firimu nnungi nnyo era nkuwadde n'amusuubiza emitwalo gya siringi za Uganda 2 nja kuwa emitwalo emeka 2 oluyimba olwo ababalwagadde kwagala omukazi nga musajja emabega waliyo oluyimba olulala nasuze bubi nga ndaga nga okwagala abalungi bwekiba nasuze bubi nga nkaba nga ndowooza okwagala abalungi bwekiba naye kati olunaku emabega eriyo okwagala mukazi ng'omuka omusajja ku singo eyo kwekyali naye kati teziri mu order eyo sokojja abo bava mu music bagamba music abantu bakati bakyamessage katubateekemuko ekintu ekyenjawulo ne batandika okuzannya emizannyo ng'oli bwazannya omuzannyo alabira ddala bwazannya omwami n'omukyala olaba enneeyisa y'omwami enneeyisa y'omukyala abaana bwe babayisa awaka ne batandika okugenda nga akatemba bamutwala bwe batyo kutuusa lwe baatuukira ddala ku mutindo omulungi mpozi ogwakafa kuba kati tegweyongedde wabula gufudde bufi bano abagusseko bagusanze ogwandibadde gweyongera mu maaso ate kati bali mu gutta busi kuba twaliko wano mu Uganda nga mulimu ebibiina ebisoba mu 100 mu 100 ebibiina ebizannya katemba nga bisoba mu 100 naye waliwo abajja ne balowooza nti be bateekwa okudominatinga katemba mu Uganda ne batta abasigadde bonna nga tebakuganya kuzannyira wano bwe baba bakutawa tebaagala mulala azannyirewo bwe babaako nekibakola nga gwe bongera kukucunya nakukaganya nga bwolaba bwe kiri ku buyiiya obw'ebintu ebirala nga bwolabako wana omuntu eyayiye eddagala lya siriimu n'olwaliro oyinza obutamanya oba yaliwo oba teyaliwo bamucunya ne bamukakanya olwokuba waliwo abaali baagala okuyisaawo ebyabwe wenataddamu kululika kale omanyiko ojja episode yaffe eno eya drama oba katemba njagala tugikwate mpola mpola era nkakasa nti leero tubadde kwanjula kwayo nga tutemera omuntu ategeere katemba ono atandika atya mu ggwanga lyattu Uganda era inspiration eva wakakasa nti otegedde era olinako byojja okupiikingamu ku bye twogedde tujja gitematema mpola mpola episodes nga nyimpimpi naye ate nga zikola amakulu so episode eddako tujja tukuwa ebibiina ebyagenda bitandika naye ngaekibiina ki ekyasinze okulwawo mu bibiina byonna ebyaliwo bakiyita Kayayu Film Players kyatandika mu 1962 nga kyatandikibwa Christopher Mukiibi nekikyukamuko awo nekifuuka theatricals kuba abantu baali ekigambo Kayayu nga tebakitegeera naye nga bwekituuma theatricals abali bamanya abazannyi b'oku siteegi ba theatre bakafulu mu siteegi awo kuliko ekibiina bakiyitanga Kibuye YMC Club kyatandika mu 1963 waliwo Negro Angels 1968 kyatandikibwa bakabuye Tony Galiwango mwalimu omukyala Jane mulimu Tera Mathias Kizza abazanya bwe batyo era mwe tubadde tuzanyira naffe naye tujja kubanga mbawa ebibiina waliwo Buganda Culture nayo nejja ekisamba singers waliwo ekisamba wekyagobera Entebbe mu myaka gy'enkaaga era kyekyatandisa ekibiina ekiyitibwa Kisamba Singers waliwo ekibiina ekirala ekyayitibwa nga Uganda n'ebyayo The Greens abo bo baali bakafulu mu kuyimba nabo era nabo bazanya emizannyo naye nga amaanyi baali basinga gateeka mu bino bibiina byalinga bya katemba nga bya katemba era Uganda Culture yazimba Nalunga Wajjuuko bebakuzanyira Nalunga Wajjuuko Negro Angels yakuzanyira olugendo lwa Wasajja obulamu bwa Sembirige nekuzanyira yazanya ne Gampisi kala abamanyi Gampisi yazanya The Suspect esuli ku Lusuubo olonga Black Pearls tennavaamu naye yazanya emizannyo mingi Segirinya ne Nagirinya ekirabo kya Nkusuna Ntume era ebibiina ebisinga obungi ebiri mu Uganda byava mu kibiina kye bayita Negro Angels bamalayika
bano bagundi bwe bava bakayimbira. Kayimbira ate yava mu kibiina bakiyita Kampala Drama Actors. Kayimbira yava mu Kampala Drama Actors kyali kikulirwa omuvuka bamuyitanga Kateete. Kati ali Bulaayi eyo bwe yagenda ebweru bana bakisigala Kateete yali akiddukanya ne Mike Kakande. Omugenzi Mike Kakande bwe bali bakiddukanya. Baafuna mawe ebizibu n'agenda ebweru. Kati yalinga yo ne yalina slogan yayo nga boli banagamba nti nga bwulira bagamba ndi MTN is the net everywhere you go. Kati olinga kiri Kampala Drama Actors bakayimbira. Kati olibo yagenda nanyini kyo bo ne baddira yali gundi eng'ongo yali slogan ne bagifuula ekibiina. Yagenda okudda nga takyafiitinga ng'ekibiina kye kyasaanawo waliwo kye bayita bakayimbira. Waliwo ne bakyaddondo players nabo baaliwo wano. Waalingawo n'ebibiina birala nga gyagenda waabingawo ebibiina nga Basesa Dramatic Society, Maya Dramatic Society, waalingawo ebibiina nga kumpi buli linnya waliwo Lungujja Drama Actors. Lungujja Drama Actors kati akulira Uganda Communication Commission omwami Nyombi Tembo be baali bannyini kyo. Ali mu department gy'amanyi obulungi. Kyova olaba nti tajja kulemwa kukola by'ayagala kubanga byakola abyagala ate abimanyi. Honorable Nyombi Tembo byakola abyagala ate abimanyi era tajja kulemwa. Kyova olaba yasitukidde mu baakaddongo kamu abo. In fact yaŋŋamba n'okugamba nti lwaki toddamu n'oyimba nnyimba za kitaawo. Taata wange ali Nsubuga Luntami yali aziyiya. Nangamba ziyimbe. I'll support you. Kuba okuyimba nkumanyi. I'm a very good singer, very good musician. Kojja, ebibiina bino byonna by'omenye bingi. Kiriwo Pioneer. Muki? Ekya Katemba kye tugamba. Ekibiina kye ngambye ekya Pioneer mu Katemba bakiyitanga African Artistic Association. Kyabanga kya Wycliffe Kiyingi. Kiraleka mwaka Nedani ziri mmenya ndoza kyatandika eyo muja nga gundi aggwako egyataano nga giggwako. Abo ne bakayaayo nabo ne batyoka batandika. Okay. Waliwo n'ekibiina ekirala bakiyitanga City Players. Kyatandika mu Jansanvu. Kampala City Players. Waliwo n'Ejjinja waliyo ebibiina. Okay. Neyo embalala beyitanga Bantuuha Drama Actors. Waliwo ekibiina ekirala kyali kiva Mbale mwe mwava abagundi abo abayimba oluyimba so lwakyakanye mu Kampala nga buli muwone ayimba ndiikyo luyimba olwo nga lulungi nnyo buli omu yalwagala baana b'Embale balinda Drama Actors gye baava. Kojja ebiseera ebyo nga drama oba Katemba atandika entertainment oba mu bisanyusa yali akwata kifo ki? Ng'akwata kifo kisooka. Drama yali akwata kisooka kubanga nga theatre zaabangamu oba 10 wano mu Central nga zonna buli weekend ziba n'abantu. Ngali ojja kugenda nga National Theatre eriyo ekiriyo, bagambe nti Makerere Mpopupo waliyo ekiriyo, bagambe nti Egindi Ekireka waliyo ekiriyo olunaku lwe lumu, bagambe nti naye ate ne Bwayise waliyo ekiriyo, bakugambe nti ate n'oliiko ekyo ne ku Kaleerwe waliyo ekiriyo, nti ne Konta Africa naye waliyo ekiriyo, ng'abantu bonna bagenze ne balaba. Ng'era twatuuka ekiseera nga balaba emizannyo mu Kampala. Ulinga Kampala bataddemu theatres eziwera. Nga waliwo the center yo Pentecostal Church KPC. Olwaliro gye bayita Watoto. Nga mulimu ekirimu. Nga waliwo abali mu Excellesia ye Bati Valley. Nga waliyo abantu abali nga bonna balaba waliwo abazannyidde ku Pride. Nga bonna nga waliwo abali ku Riverside. Awali Namayuba around yawo. Nga waliwo n'abali mu National Theatre, abala bali mu Biwologoma.
naye nga oli n'akugamba nti nze nja kusooka ku munaana nja kulaba gwa mu Pride akawungeezi ndabe ogw'omu theatre enkya ndabe ogw'omu biwologoma ekiro ndabe ogw'omu Excelsia ng'abantu balaba nga batambula kubanga kyo ekintu ekisinga okuba nga biri educative era ng'abantu ekibatwalayo to be educated olw'engeri gye byalinga biteekebwateekebwa buli omu yeesunga okuwulira ono yawandiise omuzannyo guno yawandiise ku ki balabe guyigiriza kutuuka ku ki era ne festivals zaali za contribute ka kinene nnyo okuba nti zitunda emizannyo egyali giriwo ebiseera ebyo festivals zabeerangawo wabeerangawo Uganda Theatrical Groups Association festival yabeerangawo eya Utiga wabeerangawo festivals nga YMC eneetegekezaayo YMC drama festival nazo nga zibeerawo wabangawo Radio Uganda nayo yalinanga ekivulu kye yategeka era ebyo mwe natandikira okuzannya mu 1972 bwe natandikira okuzannya nali mu bivulu bya Radio Uganda n'ekibiina kya bataata bange olwo we tutandikira nze ne muganda wange bamuyita Godfrey Kijambo mukulu wange era bwe yazatandikira he turned into a very good writer era yawandiika emizannyo mingi ng'obulamu bwa Nambooze abaana ba Nambooze n'awandiika Essuubi mu Kulusuubo n'awandiika Gampisi n'awandiika Nnaku n'Eddembe n'awandiika Bukedde yawandiika emizannyo mingi and he is still writing more era nga awo wonna music nga music tayinza kusaanyaawo nankani kubanga abantu basinga kwagala mizannyo era bwe kyatuuka bwe kityo twali tumaze okukizuula ffe ekyali kiyinza okusitula gundi emizannyo gitwala waggulu ne gibeera dramatic nga giri musical twagifuula musical era yafugufuula musical yafuula emizannyo musical yali mwami bamuyitanga Wasanyu Serukenya yewandika omuzannyo makulaga kulabako n'ateekamu ezo ennyimba nyonyi nyonyi ntono waabwe kulabako oli walawo ndi obwomwami yafa naye ba Byron Kawadwa bwe bawandiika ekyo Wasanyu Serukenya yeeyiye ennyimba ezo naye nga Byron Kawadwa yawandiika omuzannyo ogwo yawandiika n'omulala baguyita oluyimba lwa Wankoko era kumanya gwali muzannyo mulungi nnyo gwatwalibwa mu kivulu ekya Africa kiyitibwa Festac gugenda ne gukola bulungi nnyo naye mukudda bwe yadda yatuukira mu migozo bane era kwe kwavaako okufaako kale kojja nga bwe tugambye nti theatre mbozi yaayo ebimu ku bigazi ebiri ku disiki ya kojja theatre ekwata kyakumwanjo kyakumwanjo nnyo olunaku olwaleero mbadde nsaba kojja tugenda kukoba wano ddeyo ate tusunsulire abantu series endala ate nazo babi nga bazitegeera otherwise abatugoberera ku mikutu gyaffe okuli Focus 56 okuli Kojja Kagata exclusive olina okubeera nga mutugoberera tubasuubiza nti episode ejja tujja kuba tutunulira ku theatre mannya ki ag'abantu ba lisiti y'amannya ago tujja kufuna ku bisomozo ki ebyali mu theatre ebyasengibwa mu theatre byonna tujja tubiraba mu episode zaffe ezijja ku maaso awo fona mutukize tukomu wano tujja tusisinkana ate mu episode ezijja sigala ng'otugoberera